Buli mukyala mu nsi muno essanyu lye kubeera na mwana ate nga mulamu bulungi. Wabula ate kyannaku omuzadde okufuna obuzibu mu kuzaala oba oliawo n'abalala ne bazaala abaana nga tebatuuse, wabula ate kyannaku eri bamaama abazaala abaana nga tebatuuse, n'abalala nga balwadde nga balina ebizibu ebitali bimu ku mibiri gyabwe. Ku ddwaliro lya Mbale Referral Hospital abaana bangi abazaaliddwa nga tebatuuse era omuwendo gwabwe gweyongeredde ddala ate ng'ekifo tekibamala bulungi. Air is always pushing in. It will keep those airways open and allow them to, even when they can't breathe, air is pushing in. So these machines do that. Soko fluma katona, webale. Dr. Kathy musawo mukugu yava mu ggwanga erya Bungereza mu mwaka gwa 2014 era nga mukugu mu kujjanjaba abaana endwadde ezitali zimu, atutegeeza ku muwendo gw'abaana abatatuuse mu ddwaliro lino erya Mbale Referral. We have decided to split ours between prematures and term babies because prematures, their immune system is weak and they can't fight infection, and many of our term babies already have infection. The way our ward works is the sickest babies are at the front. So if we look over here, this is what we call our preterm HDU, high dependency unit. And all of these babies here are all born less than 30 weeks and less than a kilo about. So you can see some of them here now practicing what we call kangaroo mother care. Grace Chebat ye maama okuva mu disitulikiti y'e Bukko atubuuliddemu engeri gye yafuna okusoomooza nga kaabula katono omwana wa mufeeko kubanga yazaalibwa ku myezi 6 nga tatuuse era ng'alina obuzibu bw'okussa. Milk in the breasts. So it's like I was stressed up because I saw everybody feeding the baby. Me, I had no milk. Now the kilos of the baby was not increasing because this baby was 0.8 kilos. So to increase was a problem because there was no milk. Until I was given milk by the mothers who donate milk. That is how this baby survived. Wano Dr. Kathy akikaatirizza nti abaana abasinga tebasobola kubanga bayonsebwa era nga kino kireetera bamaama okubawa amata, wabula nga mu kiseera kino Uganda etandiseewo ekkolero ery'amata agayonsebwa abaana nga kino kyakuyambako abaana bano abatasobola kuyonka amabeere g'abamaama baabwe okubaako ne kye bafuna. Ayongeddeko nti abaana abasinga okuzaalibwa nga tebatuuse beeyongedde okuva ku 110 mu myaka 10 egiyise nga kati bali 350 buli mwezi, nga kino kibaviiriddeko n'okubula ekifo we basobola okubajjanjabira kubanga bamaama bagabana ebitanda. We've actually been running since last year August, but we launched it a few weeks back. So we're able to screen the mothers. We use the mothers in the ward because the milk of the first few weeks is much higher in nutrition, and actually the milk of premature mothers has a better nutrition as well. So we try and get our donors from within to support the small babies rather than from the community. And so we screen them, and then the mothers for HIV, hepatitis and syphilis. And then after that we pasteurize the milk. So we heat it up, we cool it down, and then we store it at -20 in the milk bank. So that if somebody like Victoria is struggling to get milk, maybe we want her to give 3 mils of milk and she's only getting 1. Byamakumbi Emmanuel, Crossroads TV, Omunyo.